ensonga teyina byekula manyi waliwo abazungu kye bayita dying horse kati Aganaga is a dying horse alina ekizibu kimu nze Kalifah Aganaga okugamba nti Christians tamanyi kuyimba nze mulabanga doffe lwaki mbuuza nti lwaki nanti empuliriza omwaka oguwedde gwonna Kalifah Aganaga talinamu kivulu wadde ekituukirira ekimu ku byenkoze nze omuyimbi atamanyi kuyimba akuba bivulu bya gombolola mityana ku bisaawe nga kike si nti bamutute gundi akube musime gundi yataddewo Kalifah talina yadde ekivulu ekyobwerere kye yakoze kyajja okugamba mbu ajagamba nakubira ekivulu ekyobwerere nkiweza abantu 1,000 nakuba ekivulu mityana ku gombolola ky'abantu 6 kakati kikyanga naddamu n'akubba nangamba anti labye ebyo sente nazikwatamu nagamba ateze simanyi kuyimba nze gwalira nako lwe yasalawo kola akavulu mu kibuga omwaka ogwedde yagenda kololo kibooko fire yigwali mwaka guwedde nti kafo k'abantu 8 kati abantu 8 bw'abanga yeba ekifo kyasobola otegeka nze ntegeka kisaawe ate ne mbafuna ebintu ebyo mubiraga abantu kuba mubirina ne ku social media platforms zange gyebiri abantu balabe kunze ne Kalifah ani ayimba va ku bino nti Christians yakunganyiza abantu gundi najana abali sebo Kalifah ina platform kyaba blogger he's a blogger until now he's not an artist kakati kye ngugamba blogger kati kale wekiba bwekitu ne ba blogger balaba bakole ebivulu blogger aliwo kusasanya mawulire Kalifah is a blogger is no longer a musician is no longer a manager just a mere blogger kubanga omuntu nga okuva ku kibooko fa ne kibooko fa lwali lwakabi because of chameleon si Kalifah Aganaga ekira Kalifah radio ne Yesu diyambu yakuba hit kibooko fire oluyimba terwali lwe lwa chameleon ekyo nakya kitegeere njagala neyo oluyimba lwe lumu ku nyimba zonna zaalina zakubye okuva ku kibooko fa ng'ogyeko kibooko fire okudda wali eri byakubye ennaku zo byonna ng'afuuse blogger aluteeke ku butterfly ogyeyo butterfly omugatteko oba katono ogyeyo butterfly omugatteko kiyimba kyawe ekirala biri awo bwe bityo ogyeyo nkoyo obwomu omuteeke ku biyimba ebyo byazayimbayimba gyategeera lwaki nkuba bisaawe n'ategeka obufo bw'abantu 8 n'okujjwa ne buta nanti nti lwakuba wateekawa side zeewammwe gye bakutegeera banzaala mityana banzaala wa tomaje banzaala banzaala wa nanti sokole banzaala wa Luweero banzaala Luweero mityana gombola ye Luweero baali bakumanyi wali wabaddeyo sitegedde akati oyo bwabanga nzaali awo naddaawo n'atandika okwagala okulowooza nti ali ku level yange nze simulinaako obuzibu n'ekirala Kalifah omuntu yalitegedde abayimbi balina talinayo muyimbi asobola kukola kivulu nga bye nali nkoze naye yennyini nga mwali ekyo kimu ekyokubiri abayimbi bye banoonya nze bye nnina omuyimbi ayagala kumala kukola kasho baka konsati aguleyo akamotoka omuyimbi ayagala kumala kukolayo ka konsati azimbeyo kayumba ayagala kumala kola konsati abereko obulungi abaana basome masomero amalungi sina mwana asomera sente zikawansi wakadde kamu 2,200 ate nga bonna basoma baba bakasibisulo okitegeera nze nakolamu siri semyekozo siri kenzo naye nakolamu kati ye kyabamanya kiri ekintu kimu ye composing sawa zino talina na mmotoka omuyimbi owakabi lwaki talina mmotoka kamotoka yalina akakadde erije yagamba nti bagiba number plate tebagibbangako number plate ako mawulire kuga blogger akamotoka kane ke bakuba eri ku wave ng'atuteyo ono omusajja wo mutontomi fresh daddy atayimba ke kamotoka ke yalina talina kati nakati akuba bukubi mwana wa mama we tugenda mpaka mu motoka ebyo byalimu omuyimbi owakabi tolina na mmotoka talina wakanti no wakawe wali wabula asula ku studio Geoffrey yamuvuga nzi Geoffrey mumanyi naye kati asula ku studio mbu ne Geoffrey amubanja lwakuba tasasula motoka ye tasasula ne Geoffrey abanja yali we yali apangisa bamugoba mu nyumba nga ne sente z'okusasula ennyumba mwasula zimubuze kye yakola n'asitula ebintu byengoyeze n'afunako lumu erinanye studio mwasula ku studio wenyini omuyimbi owakabi osula otya mu studio nze Christians gwowalampa atamanyi kuyimba nkuba bisaawo byonoonya byenna amamotoka 8 na bike ya $7,500,000 ayabuza sisi 13 nsaba busabye ongambe nti mpaka akamotoka kamunjira ntambulirako oli bubi toyagala kweyabiza abantu bakyali babakuli okumpi atoyagala befulirako wakabi nze akumanyi toli wakabi obadde olimbye nnyo eggwanga nnyo nga bwoli wakabi Kalifah toli wakabi nze Kalifah mbadde naawe ebbanga era nkumanyi in and out Kalifah toli wakabi ekyo kimu okujja okusula ku studio jangu ngambe nti nsaba ngende namugongo mu apartments zone nebakiko
nja kuwayo lumu webake ofunenga kisenge diro n'ekisenge ky'abagenyi ofuneko self contained nkuwe webake oba nkutwale Kasangati oba Nansana oba nkutwale Wakiso oba Matuga ne bongamba kuwa Luwero nkuwa kuba yonna nakolamu nze siri semyekozo naye kugambe nakolamu bye munoonya bye nina kakati mwe mwebereremu muddeyo mu kwesudiyanga muli abaka bife tukola ssente ng'ate g'okola ssente walemwa n'amaka ani alemwa amaka tolina mukyala oli awo ani alina mukyala ogenda bweru kunoonya kati kankubuulire awo manyi waliwo ekibuuzo oluse omuntu kyabuuza noyagala oseke noseka nze omukyalo wange tali Uganda omukyalo wange ali UK akola nange ndi Uganda nkola abaana nabazaala miti nze nina amaka gange nina omukyala wange ekyokubanga tali wano tekinetagisa kyogamba n'omwana asula mu studio omwana ali wa nyina ali bibye ne Kalifah ali bibye buli omu ali bibye ye asula mu studio omukyala asula eri waabwe okitegedde so wakati omuntu bw'atyo omwana nze ndaba okola nansobi mwana okwasolinga n'omuntu alinga nze nkubeereddewo blood nkubeereddewo Kalifah nkubeereddewo naye Kalifah bw'oba bw'otyo bw'osazeewo kunsasula Kalifah nze kankulaga ensi obadde ogimatizanga bw'oli owakabi ffenna nga twasirika tubeerawo nga tubiraba bakupangisa shows omusajja gwe bapangisanga $2,000,000 bakuletera emitwalo 15-20 ogenda oyimbe bakulabira kyakunywa mu mabaala muntu agula ecupa ya 13 nga tulina Kalifah ekiro ecupa ya 13 ddala kuliko ezizo mmeka odoza nyire kunze Christians nsimaye kuyimba nza kuba abantu ne batuula ne bajjanga nategese ne batuula okulaba Christians nembala nti abantu 1000 luweze nembala 12,000 nenyingira 3 nenyinganya paka mukakaaga Kalifah obukire nze Kalifah wali nnye gye gava